Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Amiina. Essaala Biikira Maaliya gy'ateesammula. Ayi Mariya Kabaka wange mmange, nze neeyanjulira gy'oli nga sirina kyendekayo, ate nkusingira omusingo gw'okwagala kwange. Nkusitulira leero amaaso gange, amatu gange, akamwa kange, omwoyo gwange, nange nkwekwasa nze n'omulamba. Ayi mmange omulungi, bw'olaba neerimbise ku ggwe, naawe nkuuma nzibira ng'omuddu wo owwo ku wo. Mikwano gyange mwenna mbalamusaako nnyo nnyini ddala mu linnya lya Mukama waffe era mulokozi waffe Yezu Kristo. Nnyenye yaffe eya wiiki eno, Katonda ye Mulunngamya Wo. Katonda ye Mulunngamya Wo ye munyenye yaffe eya wiiki eno. Lumu Father ow'erinnya lyange nga naye ayitibwa Malitini yali mu parish emu egwa mu Archdiocese ey'e Nairobi eyitibwa Ruai Parish, yali bwana mukulu waayo. Bambi yampita muyambeko mu kisomesa ekimu mu njigiriza eza Kalema. Newakubadde nze naye twali tusobodde okumanyiganira ku university Kuwea, the Catholic University of Eastern Africa. Iyo parish mwe yali akolera era gye yali ampise okumuyambako nali sikituukangamu. Munnange olunaku lwe nalina okugenda bwe lwatuuka nenfuna omu ku bavubuka abaaweereza nga ku university mu mmisa, ne mmusaba bambi amperekereko. Newakubadde Father yali andagiridde ekkubo, naye natuuka mu maaso eyo ne bintabukako. Nasaba omuvubuka gwe nali naye akozese essimu ye twetaase, tusobole okulaba nti tudda tufune ekkubo ettuufu. Era namusaba n'agenda ku Google Maps tusobole okulaba nti tutegeera bwe tulina okuyita. Tugenda okuwulira nga omukyala kayita akakazi, kubanga baba ndowooza omukyala oyo ayogerera ku ndagiriro eyo ng'atugamba nti oba mukyala oba byuma, naye akakazi ako akogerera mu ndagiriro ezo nga tugamba nti bwe tulaga twayiseewo dda, mwe tulina okuyita okulaga gye twali tulaga nti twayiseewo dda, ekkubo twaliyiseeko dda. Newakubadde obudde bwali butambudde, akakazi ako nga bwe mukamanyi kaatutetenkanya ne katulagirira ekkubo eddala, gwe wamma ne tusobola okutuuka gye twali tulaga. There was a recalculation and so we were redirected. Naye olumu ebintu tebitambula bwe bityo. Oluusi osobola okubulira ebbanga ddene n'obulira ddala ebbanga ddene. Oluusi eyinza okuba ng'otwala mwana ku kisaawe n'omisinga flight olw'okubula, n'ebirala ebifaanaganako ng'ebyo. Mikwano gyange, ekituufu kiri nti waliwo w'obeera mu bulamu ng'ekkubo teritegeerekeka ly'olina okukwata, nga gy'olaga si weerufu, tewali clear, ng'olina okubaako okusalawo kw'okola mu bulamu. Naye ng'ekyokusalawo ekituufu tokimanyi. Olina okukola okusalawo naye nga ky'olina okusalawo tokyekakasa. Ng'omuyizi bambi ng'olina okusalawo nkole koosi ki ku university oba ku college. Ng'omuzadde nga weebuuza omwana wange mutwale mu college ki, ku university ki. Oluusi biba bya mirimu, ng'olina okusalawo oba nkole guno oba nkole guli oba guno ngute guli gwe mba nkola. Omusajja oba omukazi ng'oga nti oba ono gwe mba nsalawo okufumbirwa okuwasa, oba ng'oli awo tebitegerekeka. Ndi mu seminaaliyo naye neeyongereyo nfuuka omusaaseredooti oba kusalawo kuba ku kyakasalawo ku kyamu, ng'oli awo totegeera kyakusalawo kituufu. Nkubye ekyeyo, Mukama mbedde bambi kuŋŋaanyizaawo obusente bwange, nzimbe ennyumba, nkole bizinensi, era bw'ebanga bizinensi nkole bizinensi ki. Abasajja abajja gye ndi bali basatu abaleka nga buli omu ali serious, buli omu alinga ayagala okumpasa, naye mazima ngende n'ani omutuufu. Kwegamba that confusion, ng'ototegeera kiddako, okusalawo tekuli clear. Weebuuza ebibuuzo naye nga ansa ntono.
ng'omaze okusalawo kino oba kiri, kyangu okutuuka ne weebuuza oba wakola okusalawo okutuufu oba wakola ku kyamu. Mukwano gwange gwampuliriza, kino kankikugambe for free, kankikugambire bwereere. God has a divine locator on you. God has a divine locator on you. He has a GPS on you. Katonda akuuma akakalina, that divine locator, that GPS agiina ku ggwe. Amanyi gy'olina okulaga, amanyi w'olina okuyita, amanyi bw'olina okutuukayo, amanyi bw'olina okutambula nabo, era amanyi ddi lw'onootuuka. He does know all that. Munnange nkwegayiridde nnyo ku buli kyonna ky'olina okusalawo. I mean, anything that might affect your future in any way, please contact God. Inquire from Him. Biteekemu amaviivi, bisseemu essaala. Nkulayirira bw'okola otyo, togenda kola nsobi n'emu mu kusalawo okwo kwonna. You will never. For God has it all, and He knows it all about you. Bw'omala okubissa mikono gye, don't you worry, you are safe. Always remember that God has a locator. He has a GPS on you. You are never going to get lost. With that divine locator on you, tewali agenda kukuwabya. With that divine locator on you, tewali agenda kukuwabya. Teri agenda kubuzaabuza. Teri agenda kukozesa nsobi. Era tewali agenda kukuleetera kukola kusalawo ku kyamu. As long as you allow God to be your director. With Him, you are perfectly safe. Nkimanyi waliwo agamba nti Father, nakola ensobi, kino nakikolanga nze, saamala kukiteeka mu maaso ga mutonzi wange, era nkirabira ddala natomera, nagwa mu nsobi, Father, byantabukako. Siri musanyufu. I'm miserable and actually I am regretting. Gwali mu mbeera eyokkiriza nkugumye n'ebigambo bino. Your current situation is not your final destination. May I say this again? I am saying that your current situation is not your final destination. God is very, very much able and willing to get you where you need to be or where you need to go. Just be humble enough. Go to Him and ask for help, ask for direction. He will redirect you and you will live your life to the fullest. God will redirect you and you will live your life to the fullest. Nsaba kino okiwulirize bulungi omwagalwa. Ng'otambula olugendo lw'obulamu bwo, weegendereze abantu b'ogabana nabo ebirowoozo byo. Bangi essanyu lyabwe kwe kulaba ng'okutte ekkubo effu olwo bo baseke. Abalala bafuba okulaba ng'olugendo olwo olutambula mpola osobole okutuuka ekikeerezi. Mark those statements that I'm making. Ngambye bangi essanyu lyabwe kwe kulaba ng'okutte ekkubo effu balyoke baseke. Abalala bafuba okulaba ng'olugendo olwo olutambula mpola nnyo oba kasoobo osobole okutuuka ekikeerezi. Abalala bafuba okukulaga nti olugendo olwo luzibu nnyo terusoboka, wabula nga abakulaga ekyo abakulaga ebyo bo babikugamba bo nga batambula olwabwe. Bo bakugamba bakulaga nti olwo luzibu nnyo naye ng'olwabwe bo bali mu kulutambula. Kale bw'oba osobola togabana byama byona abantu bangi, kubanga batono nnyo abakusanyukirako abakwagaliza ebya ddala.
era batono abasanyukira obuwanguzi bwo. Omukama ye kasita ateeka mu stamp, teweetaaga kwebuuza ku balala. Genda mu maaso n'ekirowoozo kyo ne plan yo ne program yo as long as God stamps it. Katonda ajja kukutegeeza wa gy'olaga ne bw'olina okutuukayo. Gwe olina kukola kimu, kumuwuliriza. Yes, kituufu, tukola ensobi era tukola okusalawo okukyamu, naye ekyo tekitegeeza nti tetusobola kutuuka gye tulina kutuuka. I and you must arrive at our destinations by the grace of God. I and you must arrive at our destinations by the grace of God. Engero 13 Omukama atugamba nti okuba omwesimbu kulungamya omuntu. Bannange nsaba tuyige okubeera abeesimbu eri ffe ffennyini n'eri omutonzi waffe. Beera mwesimbu eri Katonda wo omugambe nti taata kyekituufu byantabukako. Saakwebuuzaako ne nkwata ekkubo effu. Bambi nsaba ompeeyo omukisa omulala munnange. Nsaba kuddamu kwezuula. Mukama wange nabitabula, nnyamba. Nkwate we nnina okukwata, nnungamya onnyambe nkwate we nnina okukwata. Ndaga gye nnina okulaga, nkole kye nnina okukola, ntuuke gye nnina okutuuka, nfune bye nnina okufuna era nsisinkane be nnina okusisinkana. Bimugambe, beera mwerufu obyogere mwana wange. Mukama bambi nnyamba. Talk to him directly. Beera mwesimbu. Taata nnyamba. Neme kubala kumala budde n'abantu bakyamu. Kumala budde mu kkubo kyamu. Kumala budde ku bintu bikyamu. Father, redirect my path. Father, redirect my path. Bannange tukkirize. Abantu bangi tulinga Yona. Abantu bangi balinga Yona. Bali mu mbeera nga tebamanyi na bwe bagiyingiramu, tebamanyi na bwe baziyingiramu embeera ezo. They are with the people and they don't know how they ended up with them. Bali gye bali nga tebamanyi na bwe baatuukayo. Byabatabukako ne bakwata ekkubo effu. They were misguided, misled, misdirected. Nga wali kuba Gindi, kati oli Gindi. Wayina kuba Gindi, kati oli Gindi. Nga mazima gye walina okulaga era Katonda gye yakutegekera Gindi, wabula gwe wamaliriza ogenze Gindi. Kati mwamanyi Yona, singa yagoberera Katonda gye yali amugambye kye yali amugambye era nga agenze gye yali amusindise, teyalikomekereza nga ali muto lwa kyennyanja. Era teyandyonoonye budde nga bwe yayonoona. Bino byejogerako biri mu Yona omutwe ogusooka, asobola okusomayo Yona chapter 1, Jonah chapter 1. Teyandyonoonye budde bungi, teyali mantaalidde mu kyennyanja. If he had only listened to what the Lord had told him. Ate bwe weesanganga ng'olinga Yona mu lubuto lw'ekyennyanja, totawaananga kuwoza na kwewozaako. Kkiriza ensobi zo, beera mwesimbu. Omukama musabe busabi akuze mu kkubo ettuufu nga Yona bwe yakola. Ekirungi kya Katonda ne bwe kiba ekyennyanja ekyakumira kyenkana kitya, yalina obuyinza n'obusobozi okukiragira ne kikusesema. Exactly what happened to Jonah. Nze sifuddeyo kyennyanja kyekibadde kyakumira. Era sagala kumanya oba kyali kyenkana wa obunene. Nze kyemmanyi tewali kirema Katonda. Buli sitaani kye yakubbako Mukama asobola okukikuddiza. Buli luggi sitaani lwe yaggala Mukama asobola okuddamu n'alugula. Buli mukisa gwabbibwa Mukama asobola okugukuddiza. Na buli gye wawabira
buli gye wawabira nga wawaba Omukama asobola okukugjayo. That I'm very unconscious. God has the ability to relocate you. God has the ability to relocate you and redirect you. Jonah was relocated and he was redirected. May the same be done to you in the mighty name of Jesus. Keeping in mind that great things happen when God mixes with man. Mukama bambi abeere nammwe. Katonda omuyiza wa buli kantu, Patri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu, bannange mwenna abawa ennyo omukisa.